Kyaddaaki Dr. Kizza Besigye bamaze ne bamuleeta oluvannyuma lw'okwemulugunya kw'abangi n'okutiisatiisa eri Muhoozi Kainerugaba obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X obwewuunyisizza buli omu, obubaka obw'omutima omubi, obubaka obulaga omusajja omutemu ennyo, anti bagamba akaze kafiira ku mugumba, akaze kafiira ku mugumba muganda wange. Naye Muhoozi yakawaŋŋamudde ng'ayogera ku nsonga za Dr. Kizza Besigye, which provides that the Magistrates Court, subsection 1 of section 5, which provides that the Magistrates Court. Munnange Dr. Kizza Besigye akatambi ng'etukalabye ku mutimbagano wonna nga embeera si nnungi era nga bw'omulabaawo embeera si nnungi yadde n'akamu aleeteddwa mu kkooti. Nkugambye nga embeera ey'obulamu gy'alimu si yeri awo esanyusa yadde n'akamu. Dr. Besigye otumanyi obulungi ennyo kwegamba bw'omukubako eriiso olabira ddala nga mu butuufu ebigenda mu maaso sayidi zeeyo si birungi yadde n'akamu, newankubadde nga munnange waliwo kwegamba abali mu kujaganya bwe muwoza omusajja abeera atamidde naye aba tatamidde, ebintu byayogera mutamivu tabagambwa naye nga Muhoozi mu kwogera byayogedde ebyewuunyisizza abantu. Yatadde obubaka ku mukutu gwe gwa X, Muhoozi wammwe ono Kainerugaba, era ye nga ye yagambye nti mpulira nti Besigye ali ku hunger strike, kwegamba nti agaanye okulya emmere. Mbona ye yandiyanguyizzaako hunger strike ye eyo n'ekomekkerera mangu, kagakyategeeza nti enjala yali mulumye n'afa mangu. Mbu kubanga mbu Uganda eba ejja kubeera beta, ejja kuba kwegamba bulungi nga tewali bantu ng'abo Besigye abagisumbuwa. Waliwo omuntu omu eyagambye wano nti alina engeri gye yakiyogeddemu n'agamba nti byampuna, yakobisa ekigambo byampuna, nga bannansi bakinyanyizibwa abagwira, bagamba nti abagwira batuuka okujaganya nga bannansi bafudde. Bannaaga abantu bakambwemu anti munnange eyo ez'omumbago bazikuba ate bw'otasirika era still abantu tubagaana kubeera nga boogera. Kakati munnange obubaka bwabadde ba Muhoozi bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X nti I hear KB Dr. Kizza Besigye is on hunger strike. Can he speed up the hunger strike so that we end it, so that he ends it? Uganda will be much better without his stain. Kakati abantu baza okubeera nga babitegeera muganda wange ati buli kyayogera tetumanyi oba bahakazi beba kiddo omukutu ne bagubba era nga bebawandiika ebyo nga Balamu bwe yatugamba juzi. Naye bini byanyima bo munnange beeraliikirivu ne mutabani we Anselm, era bagamba nti okusinziira ku mbeera Besigye gy'alimu ey'obulamu, bagamba nti eserebye nnyo era beeraliikirivu nnyo gy'alibadde ateebwa, kubanga kino tekyalibaddewo Besigye kubeera nga afiira mu kkomera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati munnange ennaku z'omwezi ziizino 14 lunaku lwa 5 mwezi gwa 2 2025 Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu kkomera, era embeera gy'alimu abantu nga bamulaba nga n'omumwa oba oli awo tasobola kubeera ng'agukwata bw'ati, omukka abakamubake mu kussa, kwegamba nga munnange kino kyongera okwoleka nti Besigye tali mu mbeera nnungi yadde n'akamu. Kugambye nti n'okubeera nga abunira si kyangu, era nga n'olulimi lwe oba oli awo kwegamba lulaga nti lukankaanirira bwe lutyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Bwe batyo abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu n'abawagizi bonna okwetooloola eggwanga n'ensi yonna bo bawooza kimu
Besigye ateebwe Bunnambiro nga embeera tennaba kubeera nga eyeebwa kubanga gavumenti akakodyo ake kalina kubanga nzijukira Besigye nga bwali Luzira era waaliwo ne muganda we Kifeefe, mujjukira Kifeefe ono baamusibira Luzira mu mid 2000 myaka awo egitya mid 2000 baamusiba era n'afuna ekirwadde ekitategeerekeka. Kati ne bamubeeze Luzira munnange bagenda kumutwala e Mulago 27 ate ekirwadde tekyamubala embirizi n'afa. Era nga abantu bangi ngera bwe kyali kusegireenya nga bagamba singa baamuteerawo oba oliawo yali badde afuna obujjanjabi obwetaagisa n'atafa. Kati ne Dr. Kizza Besigye naye yembeera yemu nti singa tebamutanga bukyali newankubadde ye Muhoozi agamba nti Besigye yagaanye okulya emmere kakati bw'abanga atayagala kulya mmere mbu hunger strike yali badde ajanguyaako n'afa mangu mbu n'abasevinga time. Muhoozi n'abamukkiririzaamu naye bo abakulira amateeka abamakomera bo baatutegeezezza ne batugamba nti Besigye ebyendyaye abantu tebasanye kubeera nga babyeraliikirira nti ali seefu nnyo era nga bo bagamba nti tewali yadde n'akantu akasobola okubeera nga kamukoonako. Era ensonga z'ebyokulya Frank Baine nga prison service spokesperson yakutegeeza n'atugamba nti bo bali mu complete control n'emmere gyali bagitunuulira nnyo era nti eno emmere efumbibwa neetegekebwa bulungi nnyo abantu ba Besigye ab'omunda be yeesiga bo bwe batyo batugamba era nti tewalina kubaawo kubuusabuusa kwonna ku mmere Besigye gyalya nti abantu be yeesiga be baleeta emmere eyo okugijja gye bagijje ne bakola ki ne bagimuwa asobole okubeera ng'agirya. Naye era tukimanyi bulungi nnyo nti balina okubeera nga bajaaza, balina okubeera nga balaba kiki ekiri mu mmere. Ayinza otwaliramu bbomu oba ekintu ekirala kyonna kubanga bano balina okukebera emmere. Kati agikebera ye engalo ze ziba zitya nti waliwo agikwatako ng'akebera oba ono agireese ye yekka alina okubeera ng'agimulaga oli ng'alabisa maaso naye waba ng'ateekako engalo ze bw'ati ku konteyina oba monna bwe beera bagireetedde agirabe bw'ati munda kitegeeza nti era awo tewaliwo kubeera seefu kubanga bwe tuba twogera ku katwa akatwa ko kaba katwa mu buli ngeri yonna muganda wange tewaliwoko nti girekaawo genda wali bakuyisemu akuuma ng'eno we bagikebera. Ebyo byonna birina okubeera nga bitunulwamu naye katusabe Mukama ekigendererwa kye tutamanyi ffenna kye tumanyi obulungi by the way sikiga nti tukimanyi ekigendererwa kya kulaba nga batta Dr. Kizza Besigye era si mulala amwefunyiridde okubeera ng'amutta oyo mumanyi bulungi era yajaganya Muhoozi Kayini Lugaba ali mu kujaganya bannange